Bakadaama TV buli mwaka oguyita wabeerawo bakadaama bafa naye ng'ensonga bo bagiteeka nti baaliira obutwa mu mmere. Mu buno mwe muli nti mu famire bakadaama ze bakola mubeeramu ebintu ebibaleetera abantu be bakolera okubeera nga babawa obutwa okuviira ddala ku baana abawarabu n'okutuukira ddala ku bantu abakulu mama ne baba. Bayinza okubeera n'ensonga zaabwe lwaki babawa obutwa. Tuzze tulaba bakadaama bangi aboogera agamba nze bampa obutwa naye nasimatuka, bampa obutwa nasimatuka. Kati aboogera weebali naye ate waliwo abatoogera ne bubeera nga babayisa bubi. Mu vidiyo eno tugenda kutunuulira engeri gy'osobola okumanyaamu obutwa, engeri gy'obulyamu, obuliira mu mmere ki, oba basobola bukutega batya, aye n'okubeera nga osobola kubeera ng'obuwona otya. Bwe tutandika mu ngeri gye bategamu obutwa oba engeri gye basobola okubuwaamu obutwa, mwegenderezanga nnyo emmere eyo gye bakuleetedde okuva wabweru. Kasita bakuleetera emmere ng'eva wabweru gyegenderezenga, tolya mmere eva wabweru. Then n'emmere eno gye bagamba n'ofumba emmere ne basooka ne bagitwala ne balya ate oluvannyuma ne bagikuddiza, naye emmere gyegendereze. Kyandibadde beta bw'omala okufumba emmere ggyako emmere, kuba emmere ennyini gy'oggyeeko nawo nabali obeere ng'ogibawa. Engeri endala, ebintu by'omu fridge ebyo oli n'akuleetera ka soda oba amazzi, tewali ngeri lwaki maama lwaki akuleetera soda. Ebintu byonna abituma ggwe naye ate bw'atuuka okuwa ka soda n'agamba kanywe. Ekintu n'oba kuwa ekintu tugambe nga kiri kisibe naye ogenda okulaba nga embeera zaakyo tugambe nti n'oba soda akasaanikira kaayo olabira ddala nga tekabadde kasibe bulungi. N'owabeerawo abakuba empiso mu mazzi ng'ago n'ayisa wano wansi bakuba empiso olumala n'azzaawo akasubbaawa oba n'ateekawo spagulu. So embeera nnyingi ez'okuwa obutwa teziggwaayo, just omentioningako ntono naye nga zo teziggwaayo. So omuntu yenna alina kubeera nga just oli careful. Bw'otabeera careful oba ojja ddugwamu. Then tusobola okubeera nga tulaba ku ngeri muntu ky'asobola okuwa obutwa. Buli muntu yenna gw'oli naye awo asobola okuwa obutwa kasita afuna ekimusindiikiriza obukuwa. Kasita afuna ekikusindiikiriza omuwa Omuwarabu ajja bukuwa. Waliwo vidiyo gye tasobodde kubeera nga tuteeka wano ku YouTube kuba tebajja gikkirizaako, naye nkimanyi mwagifunyeeko, ey'omwana Omuwarabu ng'akutte akaso ng'akafumita Kadaama Munnayuganda. Vidiyo eyo kansuubire mwagirabyeko. Ng'omwana akutte akaso amugamba vva wano vva wano, ate omwana yabadde era akuze, kimanyi yabadde emyaka nga between 13 ku 15, ng'akutte akaso amugamba vva wano ng'eno bw'akafumita ayagala kamufumiti. Kati omwana ng'ono ekyokuwa Kadaama ono obutwa kibeera layisi. W'afunidde akaso n'agamba nti agenda kamufumita, eky'okumuwa obutwa kibeera layisi nnyo. So omwana ng'abo babeera ne complications zaabwe, ne badda ne ku ssomero mulabye nnyo Abazungu ng'agamba nti yasomera mu ssomero ticca n'amuyisa bubi, n'afuna emmundu n'agenda n'akuba amasasi wonna n'akuba essomero amasasi, n'abeera nga natta banne. Naye ng'alina kiri ekyamutuulamu nti essomero lino bwe nali nsoma bambuulinga. Mubalabye nnyo ebyo mu Amerika bibeerayo nnyo, n'ajja n'akuba amasasi nga ye ensonga okubuulinga omuntu mu ssomero. Naga kanveemu n'agenda mu magye oba n'afuna emmundu n'ajja n'akuba abayizi mu ssomero. Kati mu baana bano bayinza okubeera eyo nga balina gurupu zaabwe nga bagamba wali osse ku muntu. Abazungu bo buli kintu kyonna kisoboka, oba Abawarabu buli kintu kisoboka. Nti tomuttangako, mukitandikira ku mukozi wammwe. Kuba engeri gy'ofuna akaso, vidiyo eyo nkimanyi mugirabye, tetusobola giplayinga wano naye etambula, omwana nga ayagala kufumita Kadaama. In fact yabadde nako naye ng'akamufumita ng'eno mu lubuto. Tebaatulaze oba kaamukutte naye yamaze n'atulaga enkovu wano ku mukono. Kati omwana ali most likely okubeera ng'asobola okukola Kadaama ekintu kyonna. Katugambe bamaze obukuwa, babeera bamaze obukuwa, kiki ky'osobola okukola oba sayinzi ki? Kakyanga olya emmere n'owulira ng'olubuto lutandikiddewo okuluma, lekera awo wennyini w'ogiriira, genda ofune amata oganywe. Nywa amata immediate. Kasita owulira ng'olubuto lutandise, va ku bino kannindirire simanyi ne bakuwa Panado. Awo tandikirawo kasita olya emmere gy'otategedde.
Nebakuleetera kale oyinza okuba nti oluguddemu n'ogamba n'obeera nga weerabire bakuwadde ekintu oba onywedde nga totegedde tandikirawo genda anywa amata sesemerawo. Amata ago gabeera malungi nnyo ku butwa nnyo kugamba ye first aid yosobola okubeera ng'okozesa owaka. Then waliwo n'ebintu ebirala tugenda kufuna wano omuwala abeerenga naye annyonnyola ku kiki ky'amanyi naye nga bintu bingi n'okubeera ng'ojja kwegoga naye era bwegoga amanya mubeeramu obuntuntu obusigala nnyo. Amata ago malungi nnyo. Mpozi n'ekirala ky'atayogeddeko naye tugenda kuteekako vidiyo ye waliwo empeke ddala abantu b'e Uganda mbadde bayizinga mubeerenga eva mu mmotoka zammwe mu nsawo zammwe ng'olinamu Charco tablets. Osobola okufuna akapaka Charco tablets n'obeera ng'otambula nako. Waliwo ezibeera packed ne wabeerawo zino ze bapima obupimi. N'ekyalibadde beta ng'olina eziri packed nti zibeera tezijja kwonooneka mangu. Katuwulize Kadaama ono n'eki ky'amanyi oba amagezi g'abawa ku butwa naye nga mwegendereze nnyo ebintu si byangu. Asiika obulamu tassa mukono gw'olina Kadaama ng'oli mu kiyumba ky'Omuwarabu nga tomanyi kiki ky'oyinza kukola nga zino ofunyemu feeling nti Omuwarabu yandikuwa obutwa oba omwana yenayina asuubiriza nti Omuwarabu asobola omuwa obutwa. Ogenda kunkolera ebintu bino oba ngenda kuwa ebintu 5 ebinaasobola okuyamba dati butwa okusobola okuba nga tebusobola kukosa nnyo okutuuka ku eri extent ekutta. Weba sintuuko yoba togenda fa not that. Gwe bw'ofunanga feeling azimi oba ngambe nti olubuto lunaatandikanga okuluma nga byolidde byonna oba olidde biki oba akuwadde biki ng'olubuto lunuma, funya zino engalo zo 2 ziri ku mukono gwo ozinteere mu kamwa, genda mu sinki ozinteere mu kamwa osooka onzijjire buli kimu ekikuli mu lubuto. Kakasa nti osesema buli kimu otuuke ku extent okubanga byosesema tebikyaliyo. Eyo ye tip number 1. Ekyokubiri nfunira lemon, enniimu abaana mugimanyi oba kalimaawa kaba katini oba enniimu ennene ginsaliremu wakati we kaba kalimaawa konna kakozese onzirire empeke y'omunnyo. Abaana abakola mu biyumba mugumanyi Abawarabu babeera n'omunnyo ogwo omunene. Onkonereko akanyaaka oba onzigiremuko ku busanosano ontereko eyo enniimu oginuune. Eyo ye tip number 2. Tip number 3, abaana mmwe mumanyi kye bayita cloves. Cloves muzimanyi kanzibalageko. Kyemanyi baana mmwe mwenna mumanyi cloves zino zirimu amazzi nzikozesa nga nze nzinywa every now and then. Just wemanyize ekintu ekyo mwana gwe akola mu kiyumba asiika obulamu tassa mukono asiika obulamu tamanyi bikaawa tawulira na bulumi kuba woba weetaaga obulamu okitegeera. Nzirira cloves zino zinterenga mu kacupa ozirekawo ozinywerenga. Naye wofuna eri feeling osobola ozikwata nga namba n'ozimeketa n'okwatira black seeds nazo n'ozimeketa n'ozigata ne cloves n'obimeketa n'omira. Kasito n'amira jjukira weegoze bijja kubeera mu lubuto bijja kujjamu buli oba katwa kasigaddemu ojja kuddamu oseseme. Ekyo bwe kinaagaana waliwo kineeno mwenna mukiine ewaka. Nzirira amazzi agookya nteeramu ejjiiko ya sukaali oteeremu ejjiiko y'omunnyo asiika obulamu tassa mukono onywera ebintu ebyo. Wallaahi bigenda kutwalirawo mangu emmanju oba hammam oba mutooyi asiika obulamu tassa mukono. Tukoye okuzza ewaffe emirambo twerwaneko nga ffe. Amanyi okusinga ku nze agamba abaana bajjadidi abaakajja. Sharinga video.